omulimu ogugenda okuwa abavubuka emirimu emingi kigenda kuva wantu wamu wokka mu sports ne entertainment. So sebo generali sagala kubeera nga nze buli kiseera abantu mbasolooza busolooza. Njagala abantu bano babenga beesobola nange mbeere nga mmanyi ntuukiriza omulimu. Mwebale nnyo baganda bange, message ezo tuzituusa eri abakulembeze. Engalo z'omunene! So n'olwekyo muko webale nnyo webale ddala message yatuuse bulungi nnyo. Tumwongere engalo omunene! Tumwongere engalo omunene! Muko omunene bw'aba ayogera ate anayogera paka nja tebamuyinnyako. Omunene olimba omaze message yetuuse. Engalo z'omunene! Tusimbula! Engalo z'omunene! Tusimbula! Engalo z'omunene! Naye kira kuno kwabadde kugoba Simon. Kati nekyo nabadde sinaka kugoba. Omayafu embibi zigenda kututtako. Ogenda kufa embibi tukutte ku myaka tukusiike ku myaka emito. Ekirala ensonga ebadde bavumyanga abayimbi ebyo ki? Omanyi Uganda eno kwe kuli abantu aboogera ebiri batamanyi baagala. Mu Uganda mwe muli omuntu agamba nti Kyagulanyi yassa abaana b'abaana. Era kwe kuli omuntu agamba Kyagulanyi agaanye okuvaayo okwekalakaasa. Mu Uganda mwe muli omuntu agamba Bebe Cool bagende wa Museveni babba mubbe. Ate mu Uganda mwe muli omuntu asanyuka nga Bebe Cool akutte omuzindaalo ali mu kubasakira mu maaso gaani gajjeno. Ne Bebe Cool first sign amusanga awo tuze kukubira. Omanyi kyo batayogera naye omusajja mwalabe security emukuuma wamitingira obutaata ate omwana muve mu bye babalimba. Omusajja first sign amusanga ate agagamna Bebe Cool ta meeting a president asobola kuba atamusisinkana awo afunidde omukisa okugamba omwana nti kakati ero gyotandise okujja kikino kye tukola ki kyetwetaaga olala ali brief enough tina ebirala ebyokukola kati awo bwavu genda balo manyo banakumwe olutambula mu ba celebrities.